gye bamuyisizaamu yabadde mbi oluusi mu kibi muvaamu ekirungi kyabadde kibi nnyo okumukuba ate ogwo si gwe gusoose bazze bamukubakuba era abantu be bamu beebo bennyini kubanga lumu nalibabazinga akatuuka wali najja nagamba jeno kibadde bwekiti ne bwekiti nakuwabira nandipootingire ekimutuuseeko era ewaani ewa bucamaani amubuuza ani akkubye nagamba bamuyita kaddo nayagala ogenda okukola revenge naye nze ne mugamba omanyi ekiriwo ng'ogenze ewaabwe tewalikoze eki tewalizeeyo kiriyo wakikoze munno naawe enkya bayinza okukikukola kuba nange nina wano abantu bangi osobola okujjawo negamba netukutandikako naye ate nga saali kyagadde kikutuukeko so kyewakoze munno tetusawagala bakikole yajja bucamaani wetondere eggwanga wetondere ensi va mu byokwegumya kati be bagenda okuvumisira ne President Museveni nti basimanya advisor kati advisor ki akwata abantu bakuba bwe banamuwa emmundu abamukuuma ab'emmundu tagenda kulagira bamundu nti mutoyo kuba advising agamba kuba abantu ye mwennyini yakubye kyeyakoze kyabafala nnyo bucamaani olina okwetondera eggwanga manyikidwa nga Rock Giant era akafooke yensonda ye gye tutunuuliriza wano ensonda yate bw'abazze wano apositioninga awo ono wenyini we tuli gwali eyalaba yensonda y'omwana mulenzi Rock Giant legendary hip hop rapper Rock Giant Luga Flow so jjajja embeera yaguddewo ku mwana mulenzi Rock Giant njagala tugikubaganyeko ebirowoozo tutunuulire naddala ku bantu bano abazze bakolera industry ate nga balina omukulu gwe baleese nga otunuulira hip hop ndoyinza kumwogera n'oyogera abayimbi basatu oba babiri tekisoboka oba olina ekikyamu industry kitegeeza oba tokulidde Uganda oli walala embeera gye yayisiddwamu naye n'embeera gy'alimu embeera gye bamuyisizaamu yabadde mbi oluusi mu kibi muvaamu ekirungi kyabadde kibi nnyo okumukuba ate ogwo si gwe gusoose bazze bamukubakuba era abantu be bamu beebo bennyini kubanga lumu nalibabazinga akatuuka wali najja nagamba jeno kibadde bwekiti ne bwekiti nakuwabira nandipootingire ekimutuuseeko era ewaani ewa bucamaani amubuuza ani akkubye nagamba bamuyita kaddo nayagala ogenda okukola revenge naye nze ne mugamba omanyi ekiriwo ng'ogenze ewaabwe tewalikoze eki tewalizeeyo nasooka akiwakanya n'akiwakanya oluvannyuma nagamba jjajja mpulidde sigenda kukola ki sigenda kuddayo kati ate kino ekyabaddewo sitegeera ate oba yazeeyo atya oba babadde na bizinensi ki simanyi naye nga bakoze kibi nnyo okukuba omusajja oyo omusajja alina abaana be bakulu omukwata omukube omuyire amazzi naye waira nakyo kyayambye okuba okumukuba kuba kati bamuwadde offer bashimba bamuwadde offer eyokukola oluyimba ejja live yamuwadde video 3 nendaba ne gundi nani eno beats naye nagamba naye oba ennyimba ze nga bbiri oba lumu kiraba kyamuyambyeko kyadde kibi naye alina kyeyafunye emiso singa yabadde awo nga tebamukubyemu abantu balitegedde endowooza mbeera ekola ki emuliko so nga ate alina abantu babasobola omukola ki omuyamba naye ate bamulabye muyambira mu mbeera ki mu mbeera mbi yamukuba naye tekyadde kirungi jjajja bucamaani oyo ekintu ekyo kyewakoze kibi nnyo era eyo kaasi gy'oli kyewakoze tekiriiyo ne kamera nga bwe mwekwata bwe mukuba omusajja ssebo geto pulezidenti ani yakuwa ekintu ekitiibwa ekyo yabwewa ebintu tebabyewa bweru kati olaba nze nga bondaba bweru ntitibwa jjajja naye sirina baana bange nti baana bange bazadde okufuna abazzukulu ebintu biva wa Katonda wera okuyita jjajja jjajja bundi waloddeko jjajja simanyi bebekulu nga bamuyita jjajja era ebitiibwa bigenda wa Bobi Wine ng'oyabwe bayita jjajja geto president byonna ebitiibwa biriwuwe so kati ebitiibwa biva wa Katonda kati ne bebekulu yali badde asaanya kuyitibwa jjajja musically naye tebakimuyita tebanakimuyita ate batunulira munne Chameleon bamuyita legendary Dr. Jose Chameleon ekyo naye ali mu lubu lw'abajjajja naye ye balumutuusaako yakisemberera yali badde yakituukamu dda naye simanyi lwaki tebakimuyita ate era lwaki olowooza tebakimuyita jjajja nange kyesimanyi kuba bapalasa bakajjandu agamba Uncle Palaso akyali mu anko agenda bujjajja
ankopi agenda mbujjaje weka katonda yabiteekawo munnaye kituufu so kirekawo Buchaman mu mukulu ogwokuba nti presidential advisor jjajja oba kyekyamutaddemu amaanyi kuba sikirabangako ng'akikoze oba advisor kyekimuteekamu amaanyi n'asobola okwagala okukola buli kintu kyayagadde tubolaba nze sirina baawunsa wange wuuno wano ali alina babbaawo ate tamala gavaayo ono baawunsa aviirayo ki aviirayo nsonga kituufu kakati Buchaman alina oba babaawunsa mob justice kibi nnyo bayinza okutta omuntu bona akuba kino bamuyiridde mazzi obagadde mafuta tetwategedde gabadde naye kyalabisenga petro yabadde jayinza n'okumukumako akabiriiti bane mukukumako akabiriiti bwe gamba amafuta bwe gakuyingira mu kutu ne bwe liba tondo limu oba ofudde etondo ly'amafuta limu limala okutta omuntu kati bw'afiiraawo Buchaman agenda agamba ki abatagenda afiira luzira gwe tomanyi bintu biri ku Facebook bagamba banakyobala jjajja wange yaŋŋamba toyambanga abalima abo tumanya kyabalimaza okitegedde birabe ku Facebook nga bamaze okuba omusajja gwe tugamba gwe tusaasira nti bambi mulema ate yakomandi nga bakuba omuntu olumosi kumutta nga tekiriiyo so njajja njagala tutunuulire omuganda waffe ono okubanga akinyizibwa n'embeera gy'alimu akirekawo abalegendale baffe abazze baleeta omukulu mu music styles ez'enjawulo naddala kuba otunuulira oyo tujja tunuulira bayimbi ab'enjawulo abali mu mbeera bangi abali mu mbeera nga gy'alimu naye ate nga tebavuddeyo kuba nga bayambibwa embeera y'obutabaamu na kasente omuntu yenna asobola okukuvuluga bwakutegeera nti oyinaamu n'ekikulu asobola okukuyisaamu amaaso ne bw'oba olyani bw'oba toyinaamu kaki oli n'akubala nti egondi katalina amana za kyamisana ebyo ebitumanyiizisa nzire bwe mba sirina za kyamisana lupi esobola okubeerawo enjala n'ennuma naye ate esobola okugamba omuntu wange omu oba ani nenga lupi kale si enjala ennuma bannaye oba mpaayo naye si buli omuntu esobola okumusabayo oba toyinaamu yes olondamu goyinza okugamba naye kati kirabika yamutegeera Buchaman nti talinamu kasente oba mbeera eri bweti kuba olwoyinda byagamba simanya badde ensula naye wano mu Barracks emyaka simanyi ebiri Barracks Buchaman alina Barracks bwe mpulidde agamba alina Barracks so kakati Barracks erabika yaleese obuzibu so Barracks yabadde aso naye okumpi wali wabeera ge makanda oba ge makanda ge Barracks oba Barracks yakabamba oba mbuya simanyi so mu mbeera eyo wenkomawo jjajja nga tukyali naye njagala twongera okuttanya njagala tutunulire embeera y'okuba nti UPRS kugatta n'ebitongole bitwala music naddala mu Uganda abayimbi bano nga amanyikiddwa nga Rock Giant n'abasigadde abali mu ttuluba lyerimu eryo betutanakuba nga tulaba nga batuse ku buzibu bandifunye batya music wakuba already bakola music ensi emu omanyi awo wennyini UPRS tukitunulire jjajja mu mbeera music okuba nti tetunafuna mu bikola byaffe ne music waffe Uganda music waffe tetunamufunamu ndooza lwa copyright eno bwebanga weeri jjajja tubale twogera ku nsonga yokuba nti ekituuse ku muganda waffe Rock Giant kiraga byemu kubonera lwaki banna abayimbi abazze bayimba naddala emabegako myaka nga 15 emabega tabafunye music wawe naddala kintu kya copyright atukoze tutya okuba nga abayimbi nga Rock Giant abayimbi abatamanyikiddwa twalabako kitika emabegaawo ng'alabika mu katambi alabika nti asika ettaala ly'emmotoka tetunamanya balambeera gye balimu ba legendary abasinga bwe tuze tunoonyako emabega so embeera eno jjajja erekawo naddala abantu abayimbi abakolera industry yali tanatuusa kubba ttaala naye simanyi oba tuyitaaga discipline yali baddewo kuba kati ogenda otya ebba ettaala ligenda kukuyamba ki kiringa bwe ŋŋamba ngenda kuguza kano kaki kati bwe nkakuguza sente ezo ngenda kuwangala nazo banga ki at least akajjemu ne nkakuwa ku bwerere kiba kisingako kati omusajja batuswaza buswaza so ababbi n'abalala gye bali ab'amatakisi gye bali ababbi abasipesio mwe bali ababbi ababodaboda babbi naye kati gwogamba nti muyimbi kamera zikutunuulidde nnyo bweziti kituufu olw'okuba nti oli kifaananyi ekyendabirwamu eri society kati ate ne music waffe tetumufunamu nnyo tetukyatunda alubamu nga bwe byali emyaka gyedda tetukyatunda zividiyo oba zitundibwe zitundibwa byonna bifunibwa ku intaneti osobola okitunda ku intaneti abantu ne bakulabirako n'ofuna ne contact oba n'okola ki osobola osurvivinga copyright bwerijja mu Uganda tuliba ne sente zinaalibadde mugagga nange yes kuba Capital Radio yakubanga oluyimba lwange emirundi 10 olunaku
bamanya manenga lwakafulumu so kati emirundi egyo 10 ng'obaze capital yokka CBS neekuba zisimba nezikuba obubozi zikubye metro tukubye kakati ezo bw'obanga ofunamu ssente zisobola otubeezaawo kituufu naye kakati tetukyatunda kantu kyetutunda byonna tukolera abantu era kyobola bambuuza obuyimba bagamba nze nkolera ku peesi yange kuba gweyagala okuwuliriza owulira kabwereere nyeze n'endikodinga neteekamu obwongo nkunyumisize neze tolina kyompaddeyo naye baagala akapya buli ssaawa akapya mukaagala kituufu bannange mwebale bwagala naye nze ngenda kukafuniramu wa sirina n'ekikumi kyenkola ki bweyagala nkusanyuse naye nze nga sikoze eki kuba music wapeyi video milioni 10 video milioni 5 promotion nga tonagikwatanako kino mu Buganda gugenda kisimanya ogenda kulabika bulungi bwoti ogenda kunyirira bwoti ebintu tebitambula bulungi jajja njagala tutunuulire akakiiko kuba nti UPRS eno akakiiko bakayuwa naye abantu bawadde abayimbi omukisa babe akakiiko kano naddala muyimbi galina ebiwandiiko n'ebisigadde ebyateereddwawo okuba nga bateeka akakiiko bakola akakiiko ka UPRS kulowooza akakiiko kano kandikulembeddwa era kandirondeddwa kati okuba nga kalondola ssente z'abayimbi abayimbi okuba nga bafuna mu mbeera ya music waabwe ebyokukiiko ebyo bizibu sofi gombi ate nawulira tawulo yagisuulawo yali ku akakiiko k'abayimbi ne kati kana akalondola ssente UPRS abasuluuza abakayiye bagamba bayimbi baapulayinge naye nga bayimbi ebiwandiiko diguli nakweyongerayo ate ayinza okuba nga tolina diguli naye ng'ate osobola okukola abantu kyebakola kyebaagala kuba kati mwami wasula looya mulamba kati kamiliyoni ng'akyazimba ewuwesebuku yatuyita ne tusayininga ku kipapula yatunyonnyola bulungi simanya copyright egenda kuba bweti mugenda kuba mufuna bwe muti mu music wamwe temufunamu kumbe yali yeefaako ng'omuntu okuva olwo nateeka esayini ku kipapula kye yaleeta n'ennamba yange ey'essimu siddanga mumuwuliza n'olwataano serufunangako naye nga bafunye ssente empya n'enkadde kituufu mu music yes owaffe abatalina kye bataddemu nga bebakola kimu ati waffe bebafunamu so kakati ebintu ebyo gavumenti oba ffe bennyini tulina okutuula ne tulaba ki ekiyinza okuba nga kituyamba ffe bennyini bannalukoba ffe tulina okutuula ne tunoonya ekyo tukola ki ekyo tubeezawo music waffe wagamba nti bw'aba akubiddwa ku rediyo bazisoloozaako ssente ogenda mu mabaala amabaala gagamba gasasula ssente bwe baba basasula ssente ezo ziraga ludda wa oba siryangako n'olwataano n'ebweru balina akataapinga balina ssente zebafuna ebweru Kenya Uganda Tanzania Rwanda sifunangayo wadde nesso era olinagamba nti oba wasula nze nja kwekwasa wasula oba yali ansayiniziza saamuweera nga tulisegula tofunako ssente wadde nesso ate wasula nawulira naye bamugoba bamukwatamu ne bamuyimiriza naye ani yali yamuteekawo ndooza bintu byamagezi oli bw'abala nti nyinza okukuba wana amajja era zeyakuba yazikuba ebbanga ddene kituufu simanya bagenda bakwata noise pollution simanya biki abamba bala basasula ssente basasula mu KCC neffe tetufunako wadde nesso so kakati simanyi kigenda mu maaso kyetaaga ne tubanga tusoose kutuulamu tulabe ani gwe tuyinza okuteekayo kozi bagambye badiguli bagambye diguli nebuyigiriza obusingako awo kubanga ogenda kukakiiko awo olina byensonyiwa ate bwe mbanga nga ndeeta waaka wange nkola ntya byensonyiwe nga waaka oba bagala tugoba mu kuyimba okuteetaagisa interview bwekiri so jjajja nga nkuta nga bubaka obusemba eri bannayuganda n'abakumisinga covid yono we tumusumulula atwakulengereko emabega ng'oli ku tvm okuba ekivulu ne tugamba jjajja yasumulukuse ki ekiddako yali so balanga yali agenza okuba ekivulu saamuya kuba ekyo kyali kivulu siga nti kusumulukuka saafulumiza luyimba nyimba nyinayo naye engeri gye zifulumamu n'okutuuka ku bantu amateeka jjajja empya tuzirina waliwo ennyimba empya naye engeri gye zinaatuukamu zeetaaga zi vidiyo twetaaga okulya kati nga sinaba kufa ku vidiyo nakusooka kulya bwe naba sirina mmere vidiyo tojja gifuna ne music tojja mufa so kati obusente bwenkwatakwatayo mpola mpola olina okutegategola nekiddako nina bakyali bange ebyasi bambeereramu mu kintu kino kati waliwo gayo agenda kumpaayo ku ssente za kola zi vidiyo bamuyita engineer Lwasa owe Masaka ali mu America pilot wanyanya ali mu America waliwo ne MC Rich ali ku real life family
nabo bagenda kunnyambako n'abantu abali mu Real Life Family bannyambako okubaako ku recordinga nyina ennyimba zange ez'endiko jjajja tolabika naddala kintu kya management n'ebisigadde performance ani omutuufu akwata booking zonna era akwagala akufuna nga covid nowasumulukukira ebifo ebyenjawulo kuba olabika nga kati abantu bakwetaaga ate babadde bakusoba bakufuna batya jjajja bwe baba bajja kunfuna oyinza okunoonya MC mu Sudan gwe nakwasa obwa manager bwange namukwasa obwa manager bwange agera butamuzi era wabaawo ekibaddewo muyita speed jangu okole ku bintu kwegamba booking yonna ine namba ya mu Sudan amunoonye bunoonya bunoonya nange nkusukuma wa mu Sudan yamanya program zange zitambula musical so kitambula musical so nga tusibula jjajja musically akalowoozo kikewo abantu legends bonna abali eyo naddala babadde mu music industry nga ku mbeera gye tulaba etandisa okugwa ku bantu abantu batandisa okunyaga amataala abantu batandisa bakuba babayira CD abantu babawayiriza banyaze kalowoozo kyalibadde kintu kirungi nnyo singa Lukijaya nti yadde akubiddwa bantu balala nga tekuliiko muyimbi kituufu nga bantu balala tomanya ne ku TV tebyalirabiseeko ndowooza naye muyimbi muno n'omukwata n'omutuga n'omukwata n'omuyiira amafuta si kirungi nkivumirira ne sekuvumirira yenna Buchamaani wonna wooli weetondera eggwanga vamu ebyo ebyokwegumyagumya kyewakoze ekyo tekiriiyo wakikoze munno nawe enkya bayinza okukikukola kituufu kuba nange nina wano abantu bangi osobola okujjawo negamba ne tukutandikako naye ate nga saali kyagadde kikutuukeko so kyewakoze munno tekisaagala bakikole yajja Buchamaani wetondere eggwanga wetondere ensi va mu byokwegumya kati be bagenda okuvumisiza ne President Museveni nti basimanya advisor kati advisor ki akwata abantu bakuba bwe banamuwa emmundu abamukuuma ab'emmundu tagenda kulagira bamundu nti mutoyo kuba advising agamba kuba abantu ye mwennyini yakubye kyeyakoze kyabafala nnyo Buchamaani olina okwetondera eggwanga kituufu nnyo so njagala okubaza jjajja olwakadde n'okugamba nti musubscribinge ku channel yaffe however program ekikula tugenda kuba tuleka waka kanyomero kano kenkola video ennaku lwaleero tugenda kuleka exclusive ya jjajja yes engeri gyawadde endowooza ye ku mbeera kuba tutambule tunoonye ku bantu betugamba nti mu biseera bya Mwana Mulenzi Rockjand we yakubira waliwo abaamulaba waliwo abaaliwo so nera tetuyinza kuleeta muntu yimbi ayimbi atandise ejjo kitegeeza tulina kuleeta muyimbi abadde mu system nga atagimanyi wetamu so jjajja tuyinza okuba nga otwadde kadde one people one Uganda nengera people power amaanyi gali mu ngalo z'abaki z'abantu abantu gemaanyi bwe kati omanyi nti amantu era gemaanyi kituufu ba MP bajjawa kunoonya bululu ne bwaba president lwakuba president yagamba I'm not your servant neera amaliriza anoonyeza akalulu mweyo mbadde kati simanyi president oba yali atugamba ti mwami Museveni I'm not your servant ogenda balabanga bazze kunoonya bululu nga batandise tukubira campaign tegeeza they serve us they serve our interests balina otusavinga kuba tubatuma butumi ababaka bagamba tubatume ye tubatume so simwe kye mulowooza ayagikwatako naye kaba mukwateko mubeere bulungi mweraba thank you so much